Abagalwa abalungi abakyala abaana ab'obuwala olwaleero mbaleetedde ekyogero kya Nabunnya. Ekyogero kino ka tukiyite muwoomya mannyo. Guwena ng'oli eyo omusajja oba ofuna omusajja akwebakako olumu n'akuddukako oba omusajja wo ayenda ebbali biki omusajja atuuka mu buli takufaako. Sometime omusajja aba ayina ensonga lwaki takufaako. Basajja baffe baagala twekoleko saaviisi era olwaleero mbaleetedde ekyogero oba muwoomya mannyo. Eddagala lye ngenda okubawa olinaaba just wansi n'obeera nga buli kimu kiwedde. Eddagala lino olinaaba nga onootera ogenda mu kazannyo kali oba olinaaba ddakiika 3 ne mugenda mu kazannyo kali ggwe n'omwami wo, kazannyo ak'ekikulu. Ogenda kuddira omubisi gw'enjoki oteekemu mufunza, oteekemu kajampuni, kaayana, obiyenge bulungi omikisinge wamu n'omubisi gw'enjoki obeere nga obinaaba wansi. Oba omubisi gw'enjoki gwokka gusobola okukukolera bulungi. Obukola bw'olusiiti nabwo bulungi. Osobola obbukwata n'obuyenga era n'obunaaba wansi. Nabwo bujja kukuyamba obwo obukola obeere nga buli kimu kiri fine, kiri bulungi mu kazannyo kali nga bw'ogendayo omwami amanya kyekyo kituufu ndi kulya emmere ekola ki? Ewooma. Ekirala omululuuza. Abasinga obungi mumanyi nti omululuuza nti oba gwa kunywa bunywi nti oba kukola ki. N'omululuuza guno guwoomya emmana ba mikwano. Bw'oyenga bulungi ebikoola ebyo eby'omululuuza n'obinaabayo wansi, biwoomya emmana 100 ku 100. Waliyo n'obukola obulala babuyita kanyeebwa. Obwo bulungi nnyo. Osobola obuyenga n'obunaaba oba osobola okubugaaya obugaayi. Nakyo kikola. Osobola okubugaaya kirungi. Osobola okubuyenga n'obunaaba wansi. Ate obukuyambako oba ng'obadde olina amabwa wansi oba ng'olina nayo ne infection oba candida, obwo bukanyeebwa nabwo buba bujja kukuyambako. Abakyala kibeera kirungi ne twekolako saaviisi buli kaseera. Omwami aleme kugenda bbali, omwami wange tabeera waka biki naye nga gwe omukazi gwa making omwami wo okwenda. Bamikwano ekyogero kino kye mbagambye oba eddagala lye mbagambye oba muwoomya mannyo lye mbawadde ddungi, likolera ddala 100 ku 100 ate terina bulabe bwonna. Naawe atannaba kutwegattako ku eno YouTube channel yaffe eya Chait, nyiga ku ekyo ekigambo ekiri ku mukono gwa ddyo kisoma nti subscribe. Subscribing obeere ng'otwegattako nga buli vidiyo gye tuteekayo oba ogifuna bulungi. Subscribing ku Chait YouTube channel. Tujja n'ebirala nga bingi.